not Dr. Prof. Master Pilot. Ndika ya Premier nga yali ku UBC nga tuwanja akyakola da Bible kitata BT. Richard. Richard yakola ku yita Monkey Richards. Kata wotegera abantu abayina TV. Nedda. Cheka twaite tunazaalibwa. Okay. Ne kirimwanga awo ndowooza 2.5 2.3. Kata togenda kungana we nazaalibwa. Nedda just nkubulira byaliwo kubaga twakola ki? Sali nyumye embozi. So kati chengeza embozi tebankadde. Tebankadde. So fa abaliwo nga ne TV tuzirina. Naffe ngendo zaalibwa nga tulina TV. Of course nga zisaasanye kati njogera kufa abalina ku TV nga zikyali ntono. Okay. No why nade nebuuza. Hafiji watambudde na wabuliddwa yampaya akantu konna owabiridde. Aha. Nafu no wansala Luganda. Amagenda n'amadda n'amawummula. Weba nnyonyi wansala okuva e Kampala paka Dubai stop over then ne connectinga. Omaze kole? Era wano nipulidde. Senji fashion collections emachinde. Yanyamba za ka dress kano akabula. Tonaterera nti no chai n'okubaako byofuna. Sina pangulula zi case. Basha ayingiza engoye enkadde. Abintu ebyovunanyizibwa. Wadde n'obulayo n'olina agamba kati esente zayo zibaaki. Ba euro. N'obulayo agamba ndi euro 10 zizino genda oziwesayimo. Omwebaza omulimu gwakoze. Ogwaki? Ogw'okwesonyiwa. Gwali mulimu gwa. Mulimu gw'amaanyi nnyo okwesonyiwa. Jo nadde njogera n'essaana ngamba mwana nkulaba okola n'ekiwala ekyo eky'ebigulu. Ne ngamba kale nabyefiiriza. Fasi. Ngamba gulgalwawo labika wano. Zengugaye sawa yangana. Ogenda gera kusiya nji ogenda ofuna akateeteeyi nagamba ng'omukyala olina okubeeramu n'akateeteeyi ka black mu closet yo because it is always a go-to way kakumaking or looking a beautiful, peaceful kakujja bulungi n'olabika bulungi watu olina lugoye lwa black mu closet yo something is just wrong with your designing and whatever so ngende wasiya nji wefunye kano kali mukalazi ez'enjawulo naye nange na preference ka black na osobola kafunamu black size ez'enjawulo senji asangibwa amakidye enamba eri 0758 59 18 ojja kozesa nnyo enamba babagobezaawo display oyinza oyitayo makinde n'otamulaba naye bw'okoze naawe okuba tebakyaliwo kati era mudadda alina okuextendingaddayo ddi bannaye bafuusa abagenyi I know so mu ngeri ng'eyo osobola omukubirako musange social media ez'enjawulo TikTok and fashion collections Instagram Facebook ojja kuba bambi olaba engoye z'ennungi z'alina kale bannange ebiseera byo concert ya King Saha esembedde buli lunaku abeera mu kola rehearsals buli lunaku akola rehearsals ekyamazima mu Uganda tulinamu abayimbi batono okuleka King Saha n'omuyimbi wo tonyiga nti simutadde oyo wo goyagala ye kwali wakowa empala na saimu bakulangira biscuit nakoowa empala ezifugidde empala nakakati njala okukidda mu Uganda mulimu abayimbi batono King Saha n'omuyimbi wo kakati tugenda kubeera ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 8 emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo yaabo kadde 3 mujje tu celebrating abayimbi abayimba nga nabo balabako King Saha ono twagala next year agende cricket oval kakati twetaaga tukoleyo ku record Africana etukigale kubanga Saha oyo wampaka dumugana tugende cricket oval akyakola ki munanga ate empaka ze mpaka kati mbaddensa tujje tumulaga nti wanto kyajjaawo tumenye ekikomera ky'omusajja amusajja complaining agobe Saha kwa Africana so mbasaba tubeere nga twegattakaawo niga Colin Hotel agenda kubeerayo ajja beera ku Maria Flow ajja genda keeruka yanabezit nana n'ebifo ebirala bingi nnyo so mbadde nsaba King Saha mbeere nga temukola ki mumuwagira Simba Automotive Uganda Limited balese pichipichi ya UG Boss nga bakutegeeza nga katuso gifuna ku promotion essaawa zino n'owangula n'ebintu ebirala bingi nnyo baga basobola wangula spare emipiira gya pichipichi ne pichipichi yennyini tugina gyosobola kubanga owangula ekisingako kugula pichipichi mu kashi n'ogenda mu draw oba n'ogigula ku kibanja mpala si n'ogenda mu draw tusaye mu matabi gaffe ag'enjawulo wano mu Ndeba opposite total weetuli ne Kamwa kya opposite oil n'otukola ki weetuli ng'ensonga etambula nga bw'oyagala ebeere ng'etambula Arapex salad adhesive ali katale gwe tukubiriza nti nno gwoba weefunira fuba okulaba nga ate tayiro bw'oba ozisibye tayiro si mu nnyo nti buli nnyumba gubeeramu abantu abamu tayiro tuzza be tukuze
fe twasimula seminti okuva ku seminti ono wa bulijjo ne tusimula ne seminti omukale mmyufu nze mita yayagala nnyo seminti wa kala omumyufu ali amwagala abakyusiza mugagaga wadde ate abeera nago tegwalinga munnyo nno se yali amwagala galinga nga batiri mmyufu kakati tayo tuzirabidde eno kakati bw'oba tutandise ozisiba n'osimula seminti kuvanga mpya paka n'atandika osseerera n'osimula ne mu kinnya kya seminti bw'oti ng'olina ofuna amazzi ekiwero n'okiteekamu bw'oti kukuba enfuufu kakati ate kati bw'oba otuse ku level ng'otuse kwesibira tayiro fuba okulaba ng'ozisibisa adhesive agenda ozikuumirawo kale mukatale genda obagambe nti mpe adhesive wa Arapex banafu ba Kids and Love Daycare and Kindergarten basangibwa bwe bajja nkusabi gendayo twalayo omwana basobole okwera nga tebamukubangulira kakati saazo kye tuli mukola tuli mukulambula kimanyira kabalinayo ka graduation k'omwaka abaana agenda ogenda mu P1 bagenda osiibula abayizi kakati nakyo ekyo kiri awo Kids and Love Daycare and Kindergarten twalayo omwana ensonga ebirenge etambula bulungi ariko nabidde bananga ba Aromatic Entertainment Friday ya 8 ne 9 bali ku theater La Bonita Climax season 2 abazanyi bonna abazanya mu the Climax abazanyira mu Aromatic Entertainment bagenda kubeerayo emitwalo gigenda kubeera 3 VIP gigenda beera emitwalo 5 endaga zigenda beera 2 mu nnaku 2 so mubeereyo ku theater La Bonita 8 ne 9 ate mbeerenga ate munyumirwa endirimbo leero ekinyumidde tuli mu muddu nnungi ndowooza biri byewasoma emawulire eby'omukazi eyasebba byakutiisizza olaba nze kati saakunyumiriza emboozi y'abakazi abiri benasanze nga batagala ntandise okuvaaliwinga abakyala abaddugavu you're beautiful I like your chocolate color newe otuukira okunjamu abaana 5 bulijjo wadde tola nti ndi no olaba munaye kala eno enjeru erina engeri gyekuwabyamu nolowooza wakola ensobi nintandise okwapreciatinga kyennina gwasinga obulungi ku nsi kuno mbadde nkimanyi tatange enakula akiŋŋamba anyway ensonga eriwo eri bweti bano abaana bwewazaala mukyala wo omweru nga gye wasookera ozungira kimala kiri kibadde kitegeera gye nasooka yali mukyala wange ate baana bange kati baana bange basamalayizinga biri byonna byosoose so you can use baana anti nange obadde ompisizaamu kati nenze omanyi abaana omanyize saa kusigaza kintu ku mutima mune wali ekyasinga okunnyumira wali onoonya abaana beeru naye kale tugenderaawo yazaala baddugavu gavumenti yamusabye nekyusiza bafaanana gwe kitaabwe bafaanana nze omwana ono yakatula P7 ne muto we agenda maliriza bibuuzo abiridde abaana abo webale kusiima programu eriwo ng'era bulijjo baŋŋambye mami twagala genda mami kuwummula biki ne baakale ate wali buzibu linda munnaamala ebibuuzo mugenderumu ono vakist nja kukubira oli omwana abapiikinge tewali buzibu naye nkale waliwo ekintu kyembadde nkirealizingiddeko ebbanga kyembadde saagala ate tukitwale bubi oba ki mbadde ngambanayo omanyagala abaana abo tutera kwagala balweyo bajja mala emyezi ng'ebiri bakomewo eno taamu eno sinta kyenjagala tutereezeemu bano abaana njagala bagende ewa mama waabwe ennaku 2 ku 3 bakomewo ennaku 2 ku 3 bakomewo oba si kyekyo nange ngenda sinziira mugana amaka gange mwewankubira empeta nsalewo nga mukyala Ssemwogerere bwe basussa wiiki tebadda ekyobutadda tukikola naye katumanyi bagamba abantu abeeyagala ate bisinga bafuuka ba Luganda kakati mu mukwano ba mukyala wange kati nga mu bizina eby'abaana ofuuka sister olina okuntegeera ennyo mbadde nsaba nange ontegeere no kati point bweri nga tonnabuuza wandimbuuzizza nsonga ki ate kakati ŋŋamba omanyira okuleekaana ne bali abakazi bawe busima bwe bali abeeru kakkanye nno ekyokuleekaana badde oyagala jasi kwongeramu mu kirungo nedda walibuuzizza ensonga kinyabo nina ekintu kyenneetegereza abaana bano buli bava ewa bannyaabwe ewanyaabwe ali omu era wali obulaku katono okwongerako ewannyaabwe bakomawo n'emize nze nkubuulirako gwe baze bakola ki baana bakomawo boogera ebigambo ogenda owulira bavuma bannaabwe fuwano tetuvuma badde bawemula abaana bajja bawemula ne balina okuwemula oli mama abeera ku ssimu nakukubira essimu for example gwe hafi nakuggyako erinnya la hafi nakuvuma kikopo ekikopo okola ki balina vuma ekyo si kipya kati ekyo ngenda kigumiikiriza ntya
bajja basomboola emize katukoze tutya bwe babeerawo wiiki namba we bati waka nga bavudde mu holiday wa nyaabwe ng'amaze omwezi ogwo ogendera ng'embeera ewaka yanjawulo nnyo ogenda owulira ebigambo bifubutuka n'omubuuza ani yakuyigiriza kati nembuuza bano abato bajjuniya nomugamba yayaŋambye eyabinvumye nange nembimuvuma katugenda kukola tutya kubanga asigala maama waabwe ye nno era simubajjeeko nze sinza abazaala ekyo tukyogera ngambye asigala maama waabwe omanyi okola ebirungi bingi nze gana amako galaba galimu values zaago kimanyi abaana wano tebalwanagana abaana tebeevuma abaana babeera baana naye abaana buli wava wanyaabwe embeera eba ekyuse naye obuzibu bwe tulina mama abaana we zolo oli omwana yakwata mu nsawo yange nze mbasaagala byogera mbasaagala ogaye muno omwana simanya omwana najja mu ssente ne mugamba ani yagambye wano basaba buli kimu ekyo si kirungi naye obuzibu bwe tulina oli omukazi zolo omanyi olaba gyenkomye okula eno nga neebaka kutulo wazaalira mu zolo abaana neebaka kutulo gweze golaba ennaku byotogamba nti gwe omusajja neweebaka nga olinga tali musajja mu maka ndi mukwegira bye nayitamu emabega nga teweebaka kakati wemba neebaka kutulo ebintu ebimu mbireka omukazi oyo zolo ogenda kati otandika otyo mugamba nti abaana mbakwadde ennaku 3 omanyi nti ayinza okuvuma ekika kyonna omanyi nti ayinza okurekodingira vidiyo siganyi byogerako nno bituufu naye obuzibu oyo omukazi tugenda kuba twetaanulira mulalu simanyi tugenda kukola kati gwe taata w'abaana nenze mulimu ebintu ebinneewuunyisa as a father yimiriro niyo ground abaana no gobaliisa gobajjanjabisa gobaweerera kati gwe ekyo kyogeranga ye maama nti yabazaala ekyo kyogeranga mukazi neddira ennyimira ku ground zange mu maka guno osinziira mu ddyo nogaa mugende mwebake nange neŋŋenda nze mbadde nga mbawa obutiitiiza abaana boonooneka olimu ebyo ekyo kituufu ate tebakomakoononekabokabonoona n'abaana bange munnange tugamba abaana bagende ew'omukazi ennaku 2 tuwemulwe wiiki oyo omukazi asobola okukunywera omwenge n'akuvumaavuma mbiraba naye nze kyendowooza ffe tukole paati yaffe abaana tubabuulire kati webavange wanyabo tusokere bateeke mu karantini the good thing kyetukoze era kyenkwebaza abakazi abaddugavu kyenkwebazizzaako kikiridde bungi bakazi banna abaddugavu obadde maama eri abaana abo tebadawutinga mukwano gwo oba okitegeera ffe katuplayinga epaati yaffe tubagambe nti omwana tavuma omwana ow'obuwala akola bwati omwana ow'obulenzi akola bwati kubanga ate singa omukazi oyo avaayo n'akuvuma omwana n'omusindika nga amanyi okweyoleza ne kapanti akomawo takyamaanyi omwana n'agamba mami sigenda kikola n'ogamba ni agamba nti wano baddamu mami oyo nze oyo mukazi mumanyi lwakwensa nze ndi omusajja muganda tayogera byama neze singa nkuba omukazi oyo ginamujja nesaagala kwogera byama naye ekisinga obukulu naawe emirembe gyo mikulu nze omukazi oyo tajja kujja watandike kukuvuma nze ogenda salawo omukazi ogwo wamwekwanira ne muzaala abaana bammwe nze sigenda kubanga buli ssaawa abaana mbasomesa mpisa abaana kyenzimba kyazimbulula kyenzimba kyazimbulula abeera waye ye abaana obamutwalirangawa siwe simanyiyo oyagala nga mba nategeerayo ddi simanyiyo walimbuulidde munene mumanya katukoze tutya kuba ekyamazima yimirira nga tata w'abaana omugambe bannange nyimirira naye emiteegetege bimpamba oli omukazi avuma akuvuma n'akuwa ne risiiti oli omukazi avuma kati ekizibu singa tumugamba nti abantu bakwadde ennaku 2 ajja tuvuma naawe ajja kuvuma anvume bamuwaanawaana anvume omwo mwataasomera wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati